Bukakata lyerimu ku magombolola e Masaka agasinze okukosebwa abasimu omusenyu nga kw'otadde n'okulima omuceere mu bumenyi bw'amateeka. Kati abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu kitundu kino balambudde eggombolola eno gye basanze abasima omusenyu mu bumenyi bw'amateeka mu kisenyi ky'e Mazigo. Obutonde bw'ensi omuntu okusima omusenyu awantu wonna olina okuba olina olukusa ekiwandiiko ekikukkiriza mu buwandiike ate siga nti ng'oyogerako kyogere. Eno abasangiddwayo bakwatiddwa. Bagamba balabula dde abantu bano ne beefuula bannampulira zibi. Those who have been found on site, they are going to be held accountable and to be taken to court to answer charges of degrading the environment. Era bano beeyongeddeyo ne ku balimu omuceere ba Emtaz Uganda Limited nayo ne basanga balimu omuceere nga tebalina lukusa lwa NEMA. Environment law, to have permission you must have carried out the impact assessment and you got approval from NEMA. Abakugu ba NEMA mu kitundu kino bagamba ekikwekweto si kya kukomekerezebwa okutuusa nga bafunzizza bonna abeefunyiridde okusaanyaawo entobazi. Warning to the people around that they should desist or leave operating in the wetlands, operating excavating sand in the wetlands.